Yesu mulungi nankwaniriza ku Ali TV UG. Ngenda kusaba osubscribing gwe wena mukwano tweyongere okunyumirwa omuzannyo guno ogwa bannayuganda bano. Jjukira ekitundu ekiyise ekibadde eky'ekikumi 50 muwaddemu okulwanagana wakati w'abakyala ababiri abamusajjamukulu Mulimira Swright. Mulimira Swright olwo omukyala gwe yasooka okuleeta eyalinga amanyikiddwa nga munnakyalo yali yeefuula nnyo nga munnakyalo, afuuse ekizibu mu maka gano ge bamuleetamu. Jjukira kati abakyala bonna be yasangamu be yali yeefuulirako nga zonto bonna kati abakyukidde. Mulowooza kiki ekigenda okuddako mu kitundu ekiddako eky'ekikumi 51? Kijja kuba kyokya, kinaabeera kitya? Omukyala ono ani anaasigala mu maka gano aga Mulimira Swright? Kuba abakazi abalina bawera, naye kati omukyala gw'olengera mu kifaananyi azze alaga nga ayagala okuggyawo abakazi bano bonna. Si bye biri eby'edda bye yali yeefuula munnakyalo nga yeefuula nga atategeera. Kitundu kya 51 kinaabeera kitya? Ngenda kukusaba mukwano weyongere okugobera Ali TV UG, mulinde ekitundu ekiddako eky'ekikumi 51. Kigenda kuba kya mutawaana nnyo. Omukyalo ono ataamye aggyeeyo kkala ze entuufu, si bye biri bye yeeyisanga munnakyalo. Ngenda kuba mbasomera WhatsApp namba yaffe mwe tujjanga okuteeseza awamu ebbanga eritali lyawera. Subscribe, mweraba. Mikwano munya ekitundu eky'ekikumi 51 kindi kuba kigenda kuba kikambwe nnyo. Ani anaasigala mu maka gano wakati w'abakazi abo bonna?